Ponsiano Rakataka y'omu ku bavuzi b'emmotoka z'empaka 21 abamaze okwewandiisa okwetaba mu mpaka eza Bwera Bristol Rally ez'omwaka guno ezigenda okubeerayo ku nkomerero ya sabbiiti eno okuva nga 2 okutuuka nga 22 omwezi guno. Ono ng'avuga emmotoka ekika kya Subaru Impreza N12 agamba emmotoka ye eri mu mbeera nnungi era akakasizza nga bwagenda okuwangula empaka zino. Nale gye yampangula yasembayo e Masaka yandya by 14 seconds. Kimanyi mwamanyi yalina akava nani akava mu kiwugwe kakasa gomba tasola kumpola yanza kunja gomba iyo ndi kusuwadde iro njaba wangula. Empaka zino zigenda kuvugibwa mu bitundu ebyenjawulo eggomba nga zigenda kubeera za mulundi gwa 6 ku kalenda eya National Rally Championship ey'omwaka guno ng'abavuzi bagenda kuvuganya mu kilomita esoba 200. Tuina Mozak member waffe mukulu Byron Rugomoka champion, tuina Pasua, tuina abavuzi bangi nnyo b'omanyi bo basazeewo nti nedda ku luno balina okulaba nti ani asinga ani. Ate mu muzannyo gw'omupiira ttiimu ya Mabanga FC egudde maliri ne ttiimu ya Luvumbula FC nga tewali alengedde katimba ka munne mu mupiira oguguddewo empaka eza Busuulwa Christmas Cup. John Busuulwa Kampala w'eggombolola eya Kiringente ku disitulikiti y'Empigi nga ye mutegesi ow'empaka zino agamba zino zigendereddwamu okuzuula abazannyi abagenda okuzannyira Mawokota mu mpaka ez'amasiza ga Buganda ez'omwaka ogujja. Abasajja bategedde nti tournament eno ya mugaso ya mulamwa balabye nti bw'okubira wano ofunye muwaatwa layini yogera osajja kutumya essaza Mawokota ne wala wonna batugendere wamu empisa tukole training tulabe ng'ekiruubirirwa kyaffe kyokala nga tusobola bannabyamizannyo bannamawokota ab'ensonga tubanyweza. Empaka za Busuulwa Christmas Cup zizannyibwa buli mwaka era Mabanga FC ye yawangula ez'omwaka oguwedde. Mu byemizannyo ebirala ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes